Koche kome musatu tonyeza usatu Radio 4 ensonso zile chikomika tonyeza msab Radio 7 na iraka yabejikuru bomuka makawalegenze Adam Kunguli na Honorable Dr. Fred Mukasambide ngatunyumyamu kubiriwo mugwanga. Honorable mbuza nti pano bakyali banunuzi tukyabenyumiririzamu bolulimi lwakyukadda bino byogera nga twakamaliriza okukoza olunaku lw'aba heroes abazira ekyamazima kisoboka okusigala nga banunuzi era kirabika banunuzi naye kakati enjawulo baani be banunula kati lisiti etandise ofuluma luli baali nga banunuzi ngero oli bwakyogera otegeererawo kikyategeeza nga tewetaaga nnyo kumanya bakugamba bano banunuzi era omusirikale yalinnyanga takisi n'atuuka waaviiramu kondakita n'amala ayagala omusaba ssente ng'abantu bayinza n'okulwana gwereka abanunuzi ekisooka baatujja mu dduka tewakyaliwo dduka 86 no gwe njogera ekyokubiri ebibiina byali byatabangula eggwanga ebibiina by'obufuzi byaleeta kitta bantu bibba obululu bibba esente z'eggwanga bibba esente z'omuwi w'omusolo ebibiina byali bibinyo batta abantu bisosola mawanga n'olwekyo oli bwe yakugambanga nti ono mununuzi ng'otegeererawo obununuzi bwe n'abantu be yanunula ng'omanyirawo nti muwoli kati ssaawa eno okyasobola omuyita omununuzi naye kakati gwanunula lisiti eba erina kufuluma lisiti yafulumye n'okebera nga gwe ogenda okuveeka nga mwami kungu okimanyi bulungi gwe toliimu mube banunula lisiti eyo weeri singa obeera nga kakati nze mbadde munabyabufuzi okuva nga ndi Makerere ekyamazima omuwendo gwa bondi polisi bondi ze naakafuna ne beyiro za kooti gundaga nti abanunula abantu baleme kuddamu bakyojjanya mu byobufuzi kati nze ku lisiti mbanvuddeko kuba nina ne bondi ezaafuubufi nga tumanyi kyezaalaga segeza gwe tewanunulwa kati obeera toliimu kakati toyinza kugenda ng'ogenda onoonyanoonya abakulembeze ab'oludda oluvuganya ng'ogenda okugamba nti gwe tebaakununula gwe ne bajja twagenda okuva mu kulonda kuno okwaggwa ekyamazima abantu ba Uganda ekibayamba beerabira maama twagenda okuva mu kulonda okwaggwa ng'amaka agasingamu abaana abavubuka bannabyabufuzi ge gasingamu amaziga mwalimu abafudde kati ate nga abasuubuzi abamu aba Kampala ng'ebisajja byaddukanga bibanoga bunozi ng'ebikubo ebinyonyi amasasi si nsonga bannansi basobola kubanga ekiseera ky'akalulu kibeera kiseera nga edda twasomanga ku boiling point ekiseera kibeera nga kya very low boiling point 2 degrees buli muntu asobola okuvaako naye ekiteekesaawo gavumenti kwe kutereeza eggwanga nti ne mu kaseera ako abantu abavuddeko oba bamagye oba bannabyabufuzi oba baki tebasobola kukola bye baagala kukola bikyamu so ekyo tekyakolebwa n'olwekyo tosobola kugamba maka ag'abantu abaafa nti baganunula kubanga obununuzi eyo ku lisiti kati bo baba tebaliiko ebyo byebintu ebigenda byonoona kakati amaka mangi ag'abalwanyi ogenda n'obalaba waliwo be bayita ne bamuwa meddo nonga naye kakati ono wabalaba nga balwana wali basaba takisi omusajja nga yalwana kubanga ekyamazima emyaka 5 gy'omala mu nsiko tebakuwa musaala abamukulwana bulwanyi tewali gwe bawa musaala naye bakitunuulidde nti bo balwanira emyaka 5 nga tebabawadde musaala naye abantu abaasuumukamu bo ne bakuzibwa ne bafuuka abali mu bifo bo bafuna omusaala ne beekwatira namu ne balyako ku ze batabawadde egabanya myaka okuva mu 86 kati myaka emeka myaka kigenda werana omuntu ng'akyayagala takisi abampuliriza si kyekimu ku bintu ebisinga okuleeta obugagga mu ggwanga naye oli bw'abanga bw'omubuuza bw'oti kitegeeza ebbanga eryo lyonna yalimalako nga talina nakyasomeredde kubanga yalwana emyaka 5
kakati emyaka emirala n'agimala mu magye emyaka emirala ne bamuwummuza emyaka emirala n'agimala ng'anoonya abakulu bamutuuse mu bakulu okutuuka lwe bamuwadde meddo. Omuntu ng'oyo nze era nabatunuulira ne mpulira nga mbasaasidde. So n'olwekyo ekyo omanyi mwami kungu batugamba nti bw'oba otemesa omuti embazzi abantu abamu bagayita masanda naye ago maziga ga muti maziga bw'oba ogutemesa embazzi naye ekisinga ogikaabya si kyuma kya mbazzi kiri naye omuyini guno ogukolebwa mu muti omuti gugamba ddala gwe muganda wange gw'oli mu kukozesebwa omusajja ow'ekyuma nteme okitegeera kubanga omuyini guno jjukira bagukola mu muti gunaagwo kakati kitegeeza nti omuti gunaagwo gwe guli mu kuyambako ekyuma kitemu omuti omulala guveewo. So ebintu ebyonooneddwa n'abantu abo be mulaba ababonaabona abayina njagala okutegeeza balumwa nnyo nti bannaabo be balwana nabo be babakola ebyo bo ne baviiramu awo. Kyova olaba nga tugenda ne tuva mu bululu ng'ebitundu ewasinga okubeera entalo nga baaziwagira nnyo byebitundu byasinga okumma gavumenti yakuno obululu. Luweero edda bagirimbanga nga bagamba mbu buno mekka ya Luweero mekka ya NRM omanyi edda nga baba tebagala yase kikopo nga bakutendeza ne bagamba olikana kato oyo no asobola okindetera nga takisudde kutaka nawe no jango oleeta kakati be balinga bakola abeeruweero baba eyo mekka ya mekka kati bagenda okuzuukuka bagenda mekka kyoki mekka abantu bacanja amazzi n'ente president yasembayo ng'atambuzayo n'ebigere paka le bagamba embalira eyanjuddwa olunaku olwaleero. To begin with, tuyinza obutagenda nnyo mu details z'amalirira eno kubanga ebirimu byonna twabitegeera dda okuva parliament we yabiyisa era tuze tubigamba abantu, but event eno ebadde kololo, is it really necessary, honorable? Because already embalirira emanyiddwa, yes kiri mu mateeka nti president nga minister w'ebyensimbi ajja kujja ayanjulira embalirira ery'eggwanga, but isn't it time we really thought about ensimbi ezonoonebwa on such a day? President yeko okuva mu State House okujja ku mukolo nga guno millions of money ezigenda parliament okutuula ebweru waayo millions of money if not billions n'erya nekuba ku miziki abatuuliriza saawa eno mulina okutegeera ti president bw'amala okwogera minisita n'avaayo n'asoma ekiwandiiko ekyayisibwa edda kubanga budget yayisibwa dda mu mwezi gwa kuna guno gubadde mukolo gwa kulya ku bintu akati awo fe abaka ba parliament batugabula n'otandika okulya ate bwe biggwa muziki ne guddako ne tusanyukira ddala ekkololaawo kakati kikulaga ekyamazima eggwanga lya wano omanyi lwakuba nti bannabyabufuzi ffenna tugenda ne twogera ebintu naye nga si bye tutegeeza. Kakati ebintu bye tutegeeza ate ne tugaana obyogererako ddala. Twamala ebbanga ddene nga bannabyabufuzi tugaana kye bayita wasteful spending. Nti okwonoona ssente y'omuwi w'omusolo ebintu ebiteetaagisa is immoral. Sikugambye irigo immoral kyabuwemu. Kati ffe bannamateeka tumanyi bulungi nti si buli kintu ekiri immoral nti kibeera irigo. Nze bwe nzija ne nkuvumavuma nnyo bwe nti kirabe kiki olina kikunyiiza n'okunyiiza naye onoonya etteeka mu ntwala nirikubula kubanga toli president. Annoying you is not an offense gwe toli president. So naye annoying me is not an offense mu mateeka okunyiiza omuntu singa nzija ne nkunyiiza si musango nyiiza president yekka. Juzi nalaba waliwo etteeka lye baayisaawo obaye byokwogerako oluusi biba bingi. Etteeka bagiyita etteeka lino eryokwambala obukunya baliyitaani Anti-Pornography Act. Kakati Anti-Pornography Act eyo nagitunuulira nga bamazeeyo. Omanyi mu Uganda kati abatuuliza njagala mutegeere nti MPs mwabateekako pressure nti buli muntu abeeko kyakola mu parliament. Kati kye bakola bagenda n'afunayo ka act ngoba kali mu nsi ki najja nakakubako enfuufu n'akawandiika mu peeni
kana ina ndese private members bill njagala act munampulira mujja kuntegeera kakati eyo anti-pornography act bali baka extractinga mu emu ku states eziri mu America kati nga waliwo ekigambo simulate ne stimulate ebigambo ebyo oli bwabitunulya bifaanagana simulate biwulikikanga kyekimu simulate ne stimulate stimulate kirina ti munda omwo simulate tekigirina kakati bwokebera act yonna the law lies in the definition of pornography nti etteeka lyennyini kye bayita etteeka iwe waliwo banyonyola pornography kyeki ebisigadde ye institution anti-pornography authority simanyi biki ebyo bibateekawo ebigenda okuvaamu ettooke kakati naye nga singa bakinyonyola bubi kitegeeza tewali tteeka kati mu tteeka eryo simanyi oba kati bakikyusa kubanga nakiro izinga ebbanga ddene mu tteeka eryo banyonyola pornography nga okugenda okweyingiza mu bikolwa acts conduct that stimulates sexual activities or sexual desire or sexual kakati ekigambo stimulate kiri scientific kina physical evidence it has got scientific proof naye ekigambo simulate kitegeeza kulaganga kwekuusa nti kati gwe bw'oyambala akapale akagoye akasikati akampi ennyo oba okoze ekikolwa that simulates ekyagala okuleeta ekifaananyi ky'omuntu ayagala ebyokwegatta naye bo mu kifo kya simulate bawandika stimulate kakati kitegeeza ne bwengenda mu kooti you cannot prove nti you were stimulated kwekyo kintu kyetaaga lipooti naye stimulate ne bwendeta ekifaananyi so eriteka lyafiira ku muntu eyakoppa akateeka naye ewali simulate ye yawandika stimulate ekyo ne kifa kakati wano tubadde ku okwogera ebintu nga tubitegeeza twagenda wano ne tugamba wasteful spending nti kibi nnyo toyinza kuddira sipiika mulamba alwadde ate n'ogenda oyonoona sente z'eggwanga n'omutwala mu America oyonoona sente sikutaasa bulamu n'okwekalakasa ne kukola ki ne kubaawo kakati twerabira nti tutaddewo omutendera ogugenda okubanga bannayuganda ekyamazima batusuubiramu obutaddamu kweyingiza mu bikolwa ebiraga nti tuli mu kujolonga mu kwongera mukonoona sente y'omuwaaki ng'ate mulago teriki kati bw'okeera enkya ate n'osangibwa nga gwe weewaddeyo ku sente z'okweyozaayoza olwo obeera ogudde mu kiri kyewakola ki kyewavaamu so mu bino njagala batuwuliriza mutegeere tubadde ku nsonga eya budget reading actually budget reading omukolo tegukyalina mugaso come again omukolo ogw'okugenda wali ne muli ebicepere ne tubirya ne tuzina amazina olw'okuba tusomye embalirira y'eggwanga tebikyalina mugaso lwaki ogamba bw'otyo embalirira zino bwe tuba twagala bannayuganda bazitegeere era wano juzi twali wano mwami Adamu ng'okubala abantu kuganya okuggwa abantu nga buli omwalaba yalinze tatuuka naye nga njagala okutegeeza ensi endala eziri ne mu Afrika wano zaabalako abantu mu mwaka 2020 nga zirina mu lockdown kubanga kati tewakyali muntu atalina ssimu abantu ne sente zitambulira ku masimu abantu balina email na biki abantu baali basobola okumuweereza ekiwandiika nakijjuza nekiddayo gye kiraga ne mu bandi bagambe nti bagende ku erosi yandikoze lisiti nebawandiika nebuuza ebibuuzo nebaziyingiza mu system ng'era bwe bakola ku bintu ebirala byonna nga tukuba obululu so twali tetwetaaga kumala nnaku nnyingi obululu tubukuba olunaku lumu abantu bonna ne balonda abaagala nekiggwa twali tugenda ku erosi abeerosi ne tubakwasa buno obuuma oba nitufunayo omuntu n'abeeraawo ne bajja ne bayingiza mu buyingiza zino embalirira baziteeke ku erosi after all abantu tebabitegeera embalirira bagiteeke ku erosi fe abalina interest tujja bino nayo ebirala bigende ku mitimbagano
sente bayinona zaki ebyokutula president nasoma rather minister of finance nasoma president aja nayogera kakati olaba oba yali badde mu state house nayogera tebakyabi oba nga bwe yakolanga wano mu byalo lockdown nayogera nasalamu akawunga akatemese jambia kati olaba ebyo bisobola bulungi okumala sente zino kubanga abatuuliza batandise okulemwa edda embalira y'eggwanga bagisomanga omuntu n'avaawo nga alina kyategedde ku muwendo gw'ebintu akati saawa eno bwe basoma embalira y'eggwanga ne bakugamba nti omusolo kino ekintu bakyongedde omusolo by 10%, kati abatuuliza tebayinza kumanya kigenda mu maaso. Omukozi wa gavumenti n'abategeera ennyo n'abayita ababaka ba palamenti bo bagamba nti kakati ekyo bakyongedde ebbeeyi. Naye omutunuulizi w'ebyenfuna yaba amanya gwe toyina kyokoze. Why? Because bw'okwata ekintu n'okyongerako omusolo kitegeeza ekintu ekyo kyeyongedde ebbeeyi. Bwe mwongeza emisolo egy'ebintu nga commodities ng'amafuta kitegeeza amafuta gagenda kwongeza ebbeeyi ya buli kintu. Kati mu nsi nga Uganda kitegeeza nti raw materials oba ebintu ebijjibwamu ebikozesebwa mu mafactory ffe tukole bye tutunda nazo zeeyongedde ki? Ebbeeyi. Kakati bwe zeeyongera ebbeeyi kitegeeza ffe bye tuba twakoze ku katale ak'ebweru ebyaffe biba bya ssente nnyingi teri ajja ggula. Ku katale akamuno era ebintu ebiva e China kati gwe katugeze saati ogifulumiza wali mu TriStar nga ya mitwalo 19. Ate China nereete saati nga zo za gumugumu. Ani agenda oggula ezizo? Eyo 11 tebajja gigula. Kati okujjako nga ffe tukola souvenir naye bwe tubanga eggwanga twagala abantu baalyo bayingire business bazibeeremu. Tulina okwetegereza ku bye tuyita okwagala okwongeza omusolo. Abantu balowooza nti era ne gavumenti ebiseera ebisinga berowooza nti yeeyongedde ssente. Era zigenda kuvaamu nnyingi. Naye obeera you have compounded a slackening growth rate. Obeera kati enkulaakulana ate y'ensi ogisiza wansi. Why? Because kakati tulina ebintu bye tutunuulira. Bw'oba oyagala ssente yo abatuuliza mulina okutegeera sente bwe ziba zinafuluma zinakolebwa mu ggwanga zirina kuba zeesigamya. Ensi bw'eba eyina golodi sente omuwendo gw'essente gw'erina gwina okubanga guteeberezebwa okwenkanakana n'omuwendo ogwa zaabu gw'eyina mu banka central bank. Eyo enteekateeka bagiyita fiduciary issue. Naye ate ebiseera ebisinga ekyo tebatera kigenderako kuba kakati wano e Uganda wadde tuwulikika nti tutunda nnyo golodi naye we tumusima tetukola ki? Tetumanyiiwo. Naye ebyo tetufaayo kubanga enguudo nnyingi ze tukola ezimu zigenda e Congo. Kati awo wali oke ensi erina okubanga foreign interest zaayo ezikola. Era ekyo abatuwuliriza si mulimu gwaffe okuloopa Uganda nti erina byejja e Congo. Okuggyako nga Uganda gwe togyagala nga gwe. Togyagaliza. It is in our interest for kuba ne byetujjawa ebweru. Era bwe tukolayo enguudo ezigendayo kuno kubanga kugenda kwanjula mwami kungu ogenda kwanjulwa September 17. Naye kikukakatako gwe okukebera ekkuba erigenda w'omwana agenda otwanjula oba ddala kole mwino kitegeera. Wakati ffe tetwagala tugende tuvuge ebyuma bigwe mu nkonko nga nawe weekanga bwekanzi luguudo. Gw'olina omubuuza ekkubo liri litya n'omuwa ssente z'ekkubo. Bwe tutyo bwe tukola amakubo agagenda e DRC naye bannayuganda bamu tebabitegeera. Tukola gakonga gaffe mabi tamanyi nti waliwo interest ezisingako awo. Kati eri bye tujjayo singa tebabibba bisobola okukola amakubo ga wano. Kati ekyo ekyenjawulo ky'ovunaana gavumenti ya wano nti ate bw'ebijjayo ate ng'ebba. Naye singa twali tetubba nga tukolanga gavumenti endala ng'eza Amerika nga Rwanda singa tulina ensi etawunyikamu. So awo we twetaaga ffe emiwaato egifulumya ebintu byaffe mu makuba amakyamu bingi. President okutuga nti tulina okuba furugo kigambo ekyakikozeseza nnyo frugality. Nga actions mu gavumenti ye gyakulembera ziringa ezaawukana ku bigambo bye. Kakati omanyi bagamba okulwanyisa
obuli bw'enguzi katugeze oba okwagala eggwanga oba okusanyukira mu ggwanga oba emirembe kiringa kinyeebwa omala kukisusa n'olyoka otegeera oba mwekiri. Pulezidenti w'eggwanga kiki kyayagala abantu balowooze nti kye tuli nga tebakiraba? Kikyayagala abantu balowooze nti kye bali naye nga bwe bazuukuka ate tebakiraba. Eggwanga lino njagala okutegeeza omuntu azuukuka n'aveeka kyetusinga kakati ffe kyetusingako ku bantu kati ng'ababeera e Bulaaya ate njagala ekyo ky'abantu bakimanye. Olwaleero bw'ogenda mu Amerika n'ogenda e Bungereza n'ogenda e Canada n'ogenda wa ekyamazima mu January obeera omanyi bulungi ne mu December sente z'onaaba nazo. Si kyangu kuba nti zijja kusukkawo. Ekisoboka kubeera nti ziyinza okukendeera singa okugeza ofunyemu ekirwadde emirimu ebiri gy'obadde okola n'okola gumugumu oba singa ozadde oba singa ofunyeeyo ebizitwala. Naye wano e Uganda osobola okuzukka nga buli lunaku lwoza osobola okufuna biliyoni ya sente. Tulina abantu abazukka kuba balina hope. Tulina abantu aveeka nga programu ye yagikoze nga ayina okuddayo agamba naye olwaleero kanzireyo kuba abaana bakyali waka nina okuzza abaana ku ssomero katugeze nga bano tubadde mu kuzza abaana ku ssomero neetaaga obukadde 8 olunaku olwaleero. N'ayingira ekibuga n'atuuka ssaawa 6 ebintu nno ne bitandika okukola ki ng'alaba bitandise okugayagaya 7 ne bugenda okutandika okuwungeera kati ng'anoonya bunoonya mutwalo kwanajja ezimuzza awaka n'ezinaatereza awaka akaveera kaddanako. N'atuuka ekiseera nga sente zakutte zajje ku munne kyemuva mulaba nga mu Uganda kati abantu bangi bagamba basaba sente naye bakoze buli ekisoboka ne buwungeera adde eka talina kantu lwaki takugamba nti kumpaayo mutwalo kati ate gwera bw'omuwenya n'agamba wano nze okulinnya emmotoka wano ate njirinyeko 2 ate nzireyo abantu nuulire kampite mpola ku lwekatwe tambule nekade kirungi waliwo ne zi flyover bw'oba otambuza bigere waliwo akabanga kaneneko ke batakulaba banno oli waggulu eyo tebamanya kati bw'omaliriza n'okusala n'oyambuka abantu ebbanga lye banaamala nga tebamanyi kiddako. Gavumenti eno terina kyegenda kugamba bantu. Ekyokubiri gavumenti eno yakwata ekkubo neggala eggwanga okumala emyaka 2 mu covid bakiyita lockdown naye tevangayo okwetondera bannayuganda kubanga ekyo ekintu kyali tekyetaagisa. Gavumenti yagala yetondere bannayuganda olwa covid yamanyibwa bulungi nnyo bw'ayingira eggwanga era yali asobola bulungi nnyo okukolebwako ng'enguudo sinzigale. Covid yayingirira ku bisaawe, Covid yayingirira mu makubo agaleeta ebyamaguzi. Twali tulina okukola zoning procedure ne tumanya nti loole eziyita Malaba zeze ziyita obuyisi mu Uganda ne zigenda Congo oba ne zigenda wa South Sudan. Ezo tetujja zikebera naye tuzikolera convoy ezizitambuza ne zizitwala amawanga gekeberera abantu baago. Convoy ezikoma Uganda ezo zikeberebwa. Naye Uganda kye yakola kwe kugamba nti tuli mukebera olwo wafuniddwayo abantu abalimba mukati bali mukebera sente neyingira sente yayingira ne bakola sente ku border wali naye nga ne materials ezikebera zibaweddeko loole ne zitandika kusaasaana awo n'otuuka ekiseera ng'ate owaayo ne sente ne bakuta buti n'okola ki n'ogenda. So covid n'ayingira mu ggwanga kati ye president w'eggwanga n'agamba nti ekirina okukolebwa wano nti okugala ggwanga mwekweke okuba kwekweka obulwadde bwazze kati mwekweke tebabawaalingiza. So ekintu ky'okuggala eggwanga teyali SOP kwali kwekweka kyali kikola kya butiitiizi tebaggala ggwanga. Kati lwaki bwayagala gavumenti yeetonda olw'ekyo? Kubanga yakola ekintu ekikyamu nnyo nekibiriza eggwanga n'aba nti eggwanga lino sente zaalyo tuzeesigamya ku goods and services oba volume of transactions. Kakati atujja kumukola bagenda abantu gye bakumukola n'obuzito bw'essente era njagala okutegeeza singa tetwalina interventions ez'enjawulo nga operation wealth creation ezaali zigenda singa sente yaffe ku $, singa kati tekyatambula zandibadde zifuuse ng'ebisente by'edda
naye olw'okuba waliwo intervention zezo bwe baggala abantu mwami Kungu omuntu eyalinga capital we wanzawo za amanda 3 kitegeezo yali akozesa emitwalo 21 nga capital yafunangako amagoba mu Nyendaawo agasobola okupangisa akayumba n'aweererako n'omwana bwe wamuggala emyaka 2 sente ezo yazirya capital yamulya capital kati mu kubaggulawo gavumenti yali erina kukola kye bayita quantitative easing kukwata sente enkalu nno zennyini era nze simanyi era erosiro akubanduza zaabaki zandibadde zibuuza Uganda omulimu gwazo kuba ezo zalibadde ziyina monitoring processes and effects ezi monitoring ne antikati nazo era abeerosi bakusesa kuba nabo bwe bamala balonda abo tujja ba discussing abansesa kuba tewali yakola abasinga tebakola Victoria Party buli erosi yavuga abalonzi be nga ayina gy'abajja owekyalo gundi abajja eri lole ne zijja bwe bamala omulonda n'abazaayo kati nga Victoria Party abo ku kyalo tebayinza kukola tebamulonda kakati abantu abo sente bwe bazirya obaggulawo ng'obatadde sente enkalu mu nsawo enkola mu byenfuna bagiyita quantitative easing gavumenti yagikola kati ate embalira y'eggwanga gye baasoma eva mu lockdown ate sente gavumenti ze yakola nga intervention fund yaziteeka mu Uganda Development Bank eyo teriyo muntu wa amandano nayo sente ezo ate yaziteekayo accessibility ng'eri nnyo preferable ku bantu abali mu assembly processes abagala okola emotoka basi olwo ne bibasa bye nalabakaawo kwegamba njagala okutegeeza nti ebyenfuna by'eggwanga byadibagibwa wansi kwe kulaba nti abantu aba access nga kati akasente akatono konna bali akaliye okay how about abavuganya obutabeerayo leero mwami Museveni bwabadde ayanjulira eggwanga embalirire eno baagana okuba ku state of the national address ne batwakyogerako wano then kati ne bagamba era ne kusoma budget tujja kubaayo batuufu oba bali mu byabufuzi kati batuufu manyi kati ne president naye ayagala nnyo kati photo opportunity buli ddakiika nga alaga nti ab'oludda oluvuganya ndi nabo kuba kati embalirira bagimanyi nakugambye nti guli gubadde mukolo bukolo omukolo ogwo abantu bagenda balowooza nti ebintu ebisinga kati eby'eggwanga birabika by'abantu abawagira president Museveni nze nali nesimbyewo wano kalulu ka East Africa nga tunoonya akalulu buli wamu we tusanga ababaka ne batubagulizaako nti emasindi gye bali ne tulumba twaliwo ate twali fenna ababaka twaliyo era ne president kubanga omukolo ogwo gwali mukolo gwa ggwanga nga sigwa NRM lwaki nkyogera njagala kukulaga nti abantu kati emikolo egyo gyonna gyafuuka gya kibiina kimu nagenda ku mukolo ogwo ne banjula ababaka ba yalabesi abalala nga tetwesimbye nawo abaaliwo ffenna waliwo n'abaali abava Tanzania nabo baali mu ggwanga naye ensi okundaba obulabe ne president yennyini yandaba bwati naga vice president wa DP naye kuluna ali wano ono mulungi akati zijukira gudu ne bad so kakati kikulaga nti naye yennyini kati amanyi nti ejje mikolo giba gya kibiina ki n'abantu bennyini bamanyi nti emikolo giba gya kibiina ki kyovola kati gwatali wa kibiina kye bw'ogendayo olwofuuse ensonga ey'okwogerako kakati oludda oluvuganya matuufu okugenda n'obutagenda kubanga ekibadde kigenda okukolebwa okujjako speech ze ebisinga bibadde ddala nga mbutuufu babimanyi Corruption Act namba 2A oba E muzungu kakati ate ne n'akawaayiro akala 26 kaka akawaayiro kakusalira singa guno gukusinga bakusalira ki nolwekyo omusango ogwa ddala guli wano mu kawaayiro namba 2 kakati ng'agamba nti omuntu ajja kuba alidde enguze singa wano mu kawaayiro the offering giving solicitation or acceptance directly or indirectly or promising of any undue advantage to kakati bano baba bakwatidde wano mu promising undue advantage to or by any person who asserts
who confirms that he or she is able to exert any improper influence. Kakati sagala kweyongerayo nnyo naye abatuwuliriza president w'eggwanga njagala nnyo okusuubira mmwe nga bwe mugenda mu campaign ey'okulondebwa abeera yalondebwa edda yabeera mu campaign ey'okulembera kati nga muzimu ku campaign kati ezeetaagisa eggwanga lirowoozebwa nti amawanga agatuwa obuyambi galitaddeko tooki z'amaanyi eziraga nti mbutuufu ensimbi zaabwe ze batuwa tulyandye bwe nali wano nabasomesa ne mbagamba nti eggwanga lya Bungereza ggwanga lyakuna mu basinga okutugabirira wano ensimbi era ne mbagamba nti erimu ku mawanga agawagira kubanga twalinga tukayana nti sente ze mutuwa ziyita mu bitongole ziyita mu NGOs ziyita mu ffe twagala sente naffe kati eziyita mu financial system zizaffe wakiri ebitundu 5 ku buli 10 era ekyo ekintu bakisalirawo mu gye bayita Accra Action Agenda oba Accra Agenda for Action ba minister ba finance bonna aba Africa lwe bakunganire Ghana omwaka 2022 Bungereza netuwagira negamba kale tukkiriza sente zaffe kazitandiko genda bwezityo naye nga mutusuubiza nti teri kubanki kuzibba mwino okuba ab'amaanyi nnyo mu kukwata abali b'enguzi ab'amazima mu kuzikozesa abatuuliriza amawanga gano gabadde gatandise okutegeera nti kirabika tulimba tulyanguzi sente tulyandye tetulina kye tukoze ku buli bw'enguzi n'olwekyo njagala okusuubira nti pulezidenti w'eggwanga tali mu campaign kubanga ensonga gyakwatidde ababaka bano njagala nnyo gitunuulira mu ngeri ki gye guyinza obbasinga abatuulira ensonga eyitibwa budget teriyo mubaka yenna agiyisa n'olwekyo teriyo mubaka ayinza kusuubiza giyisa embalira y'eggwanga palamenti yegiyisa si muntu ne bw'abeera sipiika kati oyinza otya okunkakasa nti olina obujulizi tulina kye bayita culpability gumuka gutya mu V era oba oleese bujulizi ki kubanga obujulizi obwo bulina okubanga ekyamazima bw'obugoberera kubanga embalirira y'eggwanga okimanyi mwami Kungu nti ebeera akiti liba tteeka lyennyini kati awo olaba otya namujju kyaba yakozeewo nti kati mutembule wano era sente zammwe zizino nakoze kino kubanga abatuwuliriza ebintu bino be bayita embalirira ng'oggyeko gye bitandikira yonna gavumenti ng'ebikubye n'ebireeta obukiiko bwa palamenti bubiteesaako ate bwe bamaliriza palamenti yonna neekola ki kakati awo nze nga mbidde nga wankutte n'ŋŋamba nasuubizza nkubuuza nti kugina emitendera wawo osuubira nze omuntu omu okubaako kyenkola nze omu sekino so n'olwekyo kano ndaba nga binyumye makwata wanje naye teri kuwoza kujja kuvaamu kantu olabawo kunyumya kunyumya baba bakutte bayodde omanyi kati kankubulire engabi eggwanga lino engabi bwewulira nga omuyaga gukunta engabi ekob antelope yes kasi tewulira nga omuyaga gukunta yo etegererawo nti eyo mpologoma nedduka si nsonga ne bwetuuka ku lusozi waggulu n'etandika okulengera nga mu butuufu yabadde empewo ate etanyoddewo mafuta kiba kiryokke okusinga okuliibwa empologoma ng'ebadde egezaako kwagala kwetegereza n'olwekyo President Museveni ye kasita alaba nga Bungereza etandise sanctions wano ezeekuusa ku buli bw'enguzi ye akozesa gye bayita antelope psychology ye amanyirawo nti eyo mpologoma afubutuka era kati wano saagala kulowooza naye ndi mu kulowooza kyali mu kulaga katabo bali nti abaaye enkola bano mbayina naye njagala nnyo okutunuulira nga judgment ziwedde eno antelope psychology ogambye engabi ekola etya keewulira engabi keewulira ng'omuyaga gukunta emanyirawo nti eyo mpologoma ng'edduka si nsonga ne bwetuuka ku lusozi n'erengera nga mu butuufu yabadde empewo
ate wetanywedde mafuta ng'ekomawo ng'eri omuddo okusinga lw'eriibwa nga yagala kwetegereza. Ku 13 tonyeza Outside Radio 4 ensunsu z'e 10 tonyeza Musanvu Radio 7 eraka ly'abeegikulu b'Omukama Kabalega nze Adam Kungu weebale nnyo okubanga okyali naffe ne Honorable Dr. Fred Mukasa Mbidde nga tuwayamu olunaku olwaliro message teku 0756 kuno kukyamuukiriza kwennyini kuno kukyamuukiriza kuba kati gwe njagala ombuulire muganda wange Kungu gwe mukulabakwo baba teze omanyi waliwo kye tuyita agent provocatoire mu mateeka nti mbwe manjagala okukwata omuntu eyalidde enguzi ayagala okulya enguzi katugeze tannagirya naye enguzi nga whistleblower ngamba bagenda kutundya akenguzi omusajja bannemeddeko fe nga ayigigi tusobola okuwa sente ze yakusabye nti yakusabye mmeka nti miliyoni ejo ne tukuwa esente ezo nga tuziwandiise nako tuzimakinze kakati bwe tumala zimakinga n'ozitwala zimuwa tumukwata ng'ezo ze sente zennyini ze twakoze eki ze twakuwadde olwo gwe obeera titukukwata bugwabi bwanguzi naye gwe obeera agent ki provocatoire kakati njagala kumanya wano kyakolebwa Human Rights Commission ne bajiwe sente ze babasabye bano ne bazibawa oba bwe bazirya bwe bazirya zafuukanga zino sente z'akatabo ka mu pifo embuzi z'akatabo ka mu pifo oba mu pifo eyo bwe twali tusoma mwalingamu embuzi mu katabo nga bagamba yalya sente enkalu zennyini ne zigyekuba ku mubiri kuno kati ababaka sente zeekubye wano okutegeera nti ezo ze sente ziri era kye baasuubiza mwekiri omwo mumbalirira bwokeberamu okiraba kwegamba bino bintu biri awo ng'era bijja kukomaawo nga bafunye bail era bwe banaamala okufuna bail tetujja kuddamu kumanya bigenda mu maaso mu kooti yasigeggwanga mu kulwanyisa obukenuzi oba kino kyoyogedde ekyokukyamukiriza buli kaseera because mwami Museveni yali ajja ngava mu nsiko 10-point program zaabwe point ey'omusanvu yagamba tugenda we are going to eliminate and I quote eliminate corruption the other day mu 2019 n'atambula nako anti-corruption yagita yes anti-corruption walk okay ataddewo oba government etaddewo agencies ezidulidwa ng'ezigenda okulwanyisa obukenuzi State House Anti-Corruption Unit oyina Anti-Corruption Courts oyina IGG oyina CID yennyini oyina Auditor General oyina obukiiko mu Parliament obu accountability but how come tukyalina ekizibu kino nearly 40 years okuva bakwata obuyinza are they really serious oba basaga mu busaazi ekyamazima government teyina goodwill mu kulwanyisa buli bwanguzi teyina goodwill naye president w'eggwanga akozesa emisango gino egy'obuli bw'enguzi as a magic wand agikozesanga muggo gwa ddogo gwakusonga munagamba nti kati gwe abatuwuliriza waliwo kye bayita gun point oli n'akusongamu emmundu n'agamba bw'otankolera kino owedde lino essasi ligenda kulya president w'eggwanga talina muntu yenna yali abbye ssente gwatamanyi tulina ebitongole ebimalira ddala ebimanyi okunoonyereza abantu kye babbye ababbi abamanyi bonna era ne fayiro zonna aziyina naye nga oli bwakuteeka ku gun point ye president fayiro gwakuteeka ku fayiro point noba nga olina okugoberera ebintu bye oba si kyo fayiro egenda kuvaayo ekulye olina kubeera nga buli kisawo oli bwoti kati olina kuba nga owuliriza abantu bonna bayina alinga be yateeka be yafunira olujegere lwabwe nga bw'okwata embwa n'ogifunira olujegere lwayo kakati fayiro y'obubbi lwe lujegere president w'eggwanga lwatambula nalwo eri abo bakola nabo sirika bw'otasirika wano nze bano baagala kukwata na bino naye nze ndi jjajja mulungi nze saagala bakwate naye gwe lwakuba simanyi bulungi lwaki otambula oyogera ebyo ebintu yaze mbimaze naye lwaki watwala zine sente nti anti muzeeyi baali bamanja bino okay tujja bakubira bakuleke kakati ye abeerawo mu ngeri bwetyo naye
eggwanga eryagala okumalawo obuli bw'enguzi okwagala okubumalawo okuviira ddala ku mutwe waggulu nakugamba wano era njagala kuddamu waaliwo pulezidenti omu ow'eggwanga eritulinaanye minisita we ow'ebyamakolero mu kabineti ng'amugamba nti naye pulezidenti lwaki tojja n'olambula ekkolero lya Tanzanite lino likola bulungi liri ekkolero lyewuunyisa jangu kolirambule nti ndi kale nja kubuulira olutuulo oluddako wiiki ejja minisita n'addamu ekintu kyekimu paka pulezidenti bwe yamugamba nti naye bw'obanga oyagala nambula ekkolero lwaki tonkolera olunaku lumu ne nambula amakolero gaffe gonna lwaki oyagala nambula ekkolero limu litandike n'okugaana okusasula omusolo nga lirimba abantu nti lyange olaba enkola eyo nze bwe nalaba ekintu ekyo ne ngamba fo waffe wano yagobererako n'ebikoleddwa ebya Tristar Governments n'abigoberera paka ku kisaawe nga babitunda omulundi ogwasooka kitegeeza nti prosesi ki gye baayanguyaawo ku kisaawe ekoonako empapula z'okuwa export tax gy'olowooza nti si yeeyo gye baddiramu ddala mu kutunda okwaddako kwonna kubanga kati ekyo kyangu kampuni eyo okukangakanga ab'omusolo gyeno muzeeyi abadde agambye nti ne kakati muyise kakati gamba n'ogwoyo ava kubeera nti okuviira ddala ku top teyeewala pulezidenti w'eggwanga kuteeka mutwe gwe ku bintu ebikolebwa abantu bokka so ekyo bw'oba nga tokyejjeemu nakyo kyennyini kireeta obuli bw'enguzi singa kampuni ejja ng'erina byegenda okukola wano nga waliwo eyagikuleetedde kirungi nti twagala kampuni zikole ebintu wano naye gwe pulezidenti kennyini bw'ogiwa ettaka ery'obwereere kampuni eyo ekyamazima kitegeeza nti mu ndagaano egikwasa ettaka tegenda kusasula musolo ekyo kyekisooka kuba teguze naye kampuni eyo singa etandika okukola ebintu ebirala byonna ng'ekozesa exemption eyo ogenda giddawa ekyokubiri tulina gye bayita customs procedure code abatuuliriza nti omuntu bw'aba asuubula sukaali ng'agenda mutunda asasula omusolo import tax naye singa asuubula sukaali ng'agenda mukola mu bbiya kubanga bbiya bagenda mukolera wano olw'okuba bbiya ajja sasula omusolo ono sukaali tetumugjaako ki n'olwekyo tuyita mu koodi eyo ne tumuwa exemption naye kati obubbi obuli mu koodi eyo nti osangako lisiti y'omusajja atundira ddala sukaali ng'amutunda na ku ggaali naye nga naye bamusonyiyo omusolo njagala okutegeeza mwami Kungu okumalawo obuli bw'enguzi wano kirina kutandikira mu bitongole kirina kutandikira ku pulezidenti w'eggwanga yennyini kati njagala n'ekirala ajijja tugambako mulyagonja lwenjagala okukwata bwenti balina omulyango baggukira anti kakati singa nze lumu nali nkomawo mu nnyonyi naye nkomawo ne minisita wa trade omu si yoona aliko kati yaliko ebiseera biri ebyeddako awo naye nkomawo naye ng'ali mu kwewuunya nga minisitule ye temanyidde ddala naye ng'ate pulezidenti w'eggwanga ayina wagenda okugwenda aggulewo investment hub naye nga ministry ye temanyi naye nti state house ekyo yekikoze kakati kikulaga buli lwoleetawo emiwaata gya duplication kati oli eyagguddewo bwaddayo okukyala eyagenzeyo ne pulezidenti ne minisita n'addayo olunaku oluddako ani gwe balowooza nti yewadda oli eyagenze ne president yes so pulezidenti w'eggwanga aduplicatinze ebintu mu nkola ye IGG ayozezzaamu so kiringa oli saagala kwogera bika bya soda naye abatuuza mu bimanya ebika waliyo ebika nga bw'obitunuulira bw'omunywa bw'oti ono bwawooma n'ono bwawooma webiri kakati oli bw'abikuleetera nagamba nti kakati londako ekisinga aba akumalidde budde byonna kyekimu so n'olwekyo nze ndowooza nti eggwanga lya Uganda lirina okuddayo ne bw'okola ebitongole 18 ebikwata abali b'enguzi nga gwe kennyini olinayo
corridors of violation gwe zoteekawo nga president toyinza kukwata abokuotakota mugalumonde temugenda yeeyo mangu ku kibonerezo etteeka ekyamazima lyo ligamba basobola bwegubanga gubase mu v basobola okubasibira ddala emyaka okutuuka ku myaka 10 oba okubaako esente ze babasaba naye nga bwe mbagambye eyo temulingizaayo kino ekibaddewo oyina kukirindira gye kikoma omanyiri bwe bakutendereza okumira eppeera tekimala okutendereza oddimira balindeko gye liggwera balabo banayo okola nabika kakati awo okukutenda kulyoke kubeererewo ddala musajja muzira bakutenda okumira eppeera abe wakabi kiso disooke liggwere bakulindeko essaawa 24 tulabe atoza omwana akafunya akantu akumira eppeera so kakati n'olwekyo kino kirala ekyokubakwata kikoze propaganda value mu Lungereza bwe bakiyita bwe batyo tulinde gye kinaggwera tuleke tutende nti president w'eggwanga ddala olwanyisiza obuli bw'enguzi njagala okubategeeza abantu baffe okulwanyisa obuli bw'enguzi ekyamazima president w'eggwanga teyeetaaga na kukyogerako twetaaga kiraba twetaaga kukiraba ate kisoboka era waliwo omwana akubye n'agamba nti president tali patriotic kijja kutuuka ekiseera kirowoozebwe bwe kityo president Museveni bw'onaabanga tokoze ku nsonga ya buli bwanguzi mu ngeri ffe gye tulowooza amawanga gye gayina gikolako obuli bw'enguzi Kenya yayina bw'amaanyi nnyo nga yetusinga ekyamazima mu East Africa naye bwe baayisa ssemateeka waabwe wa 2010 baateekamu chapter gye bayita chapter 6 chapter 6 eyo abatuuliriza yeegamba nti n'okwesimbawo obwesimbi ku bakansala ku bwemupi ku bwaki oyina okubanga ofunye certificate of compliance ne ethics oyina okubanga gwe bakumaze okukupima nti ekyamazima toyina musango waliwo omuntu eyali afunye obulamuzi obw'amaanyi ennyo Kenya naye ka house galoke ne kagamba nti yakakuba oluyi era ne kamutwala ku poliisi ne kabalaga nti ne CRB namba yiino oyo obulamuzi ne bugaana so eyo chapter 6 ey'okubeera ng'omuntu alina okuba nga ali clean akuba omukulembeze tugyetaagira ddala wano mu ggwanga naye wano ekizibu nti ate asinze okubba ekyamazima yasinza n'obululu kuba aba ne ssente zigenda obugula nze Adam Kungu tukomye wano njagala kwebaza Honorable Fred Mukasa Bidde so tukuyanza kagamba kasembe tuve ku mpewo so n'olwekyo abantu baffe abatuwuliriza twesabire nnyo kubanga ebigenda mu maaso DPA inawe yinza okuyamba okukyusa embeera eno adde manyege gye mwakolamu endagaano ne bano endagaano tugirina mu nkwawa tunaddamu wikejja Honorable njagala twogere nnyo ku ndagaano yaabwe gye baakola kubanga nakyo ndowooza kikulu kubanga Honorable bizibu biba mu ggwanga bwe biti twetaagawo alternative ne option bwebanga biganye ndagaano president wange naye atambula naye bwagiraga omukulu tafaayo nja kulaba kadde mwawunkawuliza endagaano yammwe gye mwakola ne NRM nga DP ogambye etuusewa endagaano eyo omanye endagaano eringa temateeka tebikola ababiteekesa mu nkola be balina okubikozesa kati gwe singa nze ngabira abantu enkumbi babiri gwe n'ogitereka tikitegeeza nti gwe olw'okuba enkumbi yerima gwe nja kusanga n'ensawo ya lumonde bw'oba watereka ntereke so eyaffe endagaano erabika bagitereka buterezi president wange naye atambula naye buli ddakiika agimulagako katono nja kulaba agimulagako katono kugamba naye ali nayo mu nkwawa ali sitaaka mu nkuubo za How many years down the road now? Tugenda okusikireka tugenda kwatuba mwaka gwakubiri oba naye ebintu byali eyogerako endagaano eyo bifaanaganira ddala n'omuntu aba yeesimbye ku president Museveni byaba ayogera so n'olwekyo kirabika nti president w'eggwanga tajagala atunulire alabye ddala nga kyekimu ku bintu ebisinga omukaluubiriza muveeyo kakati mugisazeemu era ekimu ku birowoozo ebitambula mu nkuubo ezaffe za DP abatali bali bagenda nga bavumaavuma ekibiina omanye ekibiina muyinza okugisazaamu tulowooza nti kati birowoozo bitandika okujja
ebirowooza kugisa president watambula nayo mu nkwa agenda bwajulagako katono kanzije kanje nkulabe kakade kubanga yogera kukuvaako kooli tuddemu nga tuzzeemu endaga ntujja njogera ku wiki ejja